TV kojja mate mbalamusiza nnyo mwena abatuwuliriza. Olwaleero ntuuse n'ebbaluwa y'omuwala agamba nti nno afuka ku buliri. Muwala wa myaka 2 agamba ekyokufuka ku buliri kikyamulemeddemu, kikyamulemesezza obufumbo, kimulemesezza n'okukola. Omuwala ono ayagala kugenda kukuba kyeyo kubeera kadaama, naye tasobola kugenda kukuba kyeyo olw'ensonga nti afuka oba alina obulwadde bw'okufuka ku buliri. Okufuka ku buliri mwenna abampuliriza mwali mukikozeeko, naye nga mukyali bato. Waliwo abakyakikola mu bukulu, naye nga omuntu bw'obeera ng'okyali mwana muto, myaka emito ddala egyo, mukimanyi okufuka ku buliri si kyakyewuunyo, era tewali asobola kubeera ng'akyewuunya. Naye bw'otandika okubeera ng'okula, n'obeera nga otandise okubeera mu myaka nga 10 ng'okyafuka ku buliri n'okugenda waggulu, batandika okubeera nga bagamba nno waliwo ekikyamu. Kansooke mu bbaluwa mwannyinaffe tujjamuwa amagezi, oba ngenda namuwa amagezi, mu nnaku 3 agenda kubeera nga takyafuka ku buliri. Kojja nkulamusizza, amannya bampita Namande Sylvia, mbeera Bujuuko. Kojja nina ekizibu eky'okubeera nga nfuka ku buliri. Ndi wa myaka 2, nagezaako okubeera nga nfumbirwa, byagaana kuba bampaayo nga nina emyaka 17. Nga bw'omanyi embeera y'ekyalo, myaka 17 n'engendo ow'omusajja. Bwe nagenda ow'omusajja tetwamalayo wadde na myezi 4, omuze ogwo n'abeera nga tasobola ggumiikiriza. Kojja sisobola kubeera nga nkola. Eky'obufumbo ennaku zino si kyekikulu ennyo, naalibadde sikitwala nnyo nga kikulu, kuba ennaku zino ekintu ekikulu kyakuyimirizaawo. Omuntu weeyimirizaawo otya, kuba ba single mothers mbalaba nga bangi era nga bayimirizaawo abaana. N'abagenda mu bufumbo bavaayo, ne sigamba nti bavaayo lwakuba bafuka ku buliri. Kojja ekizibu kino okuva mu buto nfuka ku buliri, ngezezzaako amalagala ge bampadde, naye ekizibu kino kikyannemeddeko. Neegomba bannange abagenda ne bakola omulimu ogw'abakadaama, n'owulira ng'omuntu afuna emitwalo 9 n'okugenda waggulu. Ekintu ekyo nange nkyegomba, era ngamba oba buli lukya ne mbeera nga nange ngenda mu nsi z'e Bulaayi eyo ne nkola ku ssente nga bannange. Kuba nina kazini wange yagenda eyo, naye asobodde okubeera nga yeesimbira akayumba mu myaka 4. Bwe yagenda emyaka 2 egyasooka n'akomawo, n'agulayo ka puloti ke, n'addayo n'akolayo emyaka 2 era n'akomawo, n'azimba akayumba. Era olaba nga embeera ye mu butuufu ekyuse, ate era yeeyagaza. Emirimu gy'e Uganda kojja nga bw'ogimanyi, ne bw'okola omulimu osobola okugenda agamba nti nogenda kukolera muntu waka, ne bagenda bagenda kuwa emitwalo 5 ku 10 nga gye bakuwa omwezi, abalala 6, abalala 7, abalala 8. Akuyambye ennyo ekitatera kulabika, ne bakuwa emitwalo 10 omwezi. Kati neegombera ddala omulimu gw'abakadaama okugenda okukola, n'ekizibu kojja nfuka ku buliri. Era mbadde nsaba bw'abeerayo omuntu yenna alina ku magezi agasobola okubeera nga gannyamba nneme kuddayo kufuka ku buliri, abeere ng'agamba. Kojja naawe bw'oba olinayo eddagala oba amagezi ge nsobola okukola, nkwegayiridde nnyo, ndisiima nga mponye, naye nsaba omponye okufuka ku buliri.
nafuuka ekisekererwa ng'era ogenda okulaba oyinza n'okuyita ku bantu nolaba nga abantu bakusongamu emimwa. Simanyi bayinza n'okuba nga banyumya byabwe, naye engeri gye nnina ekizibu ekyo nze muli mba ndowooza kyoba kiboogerako. Kuba omusajja gye nanoba yanswazaswaza n'agenda ng'ayogera ku kyalo nti nayina ekizibu ekyo. Awo ensabira kojja bwe wabeerayo omuntu yenna ayina ku magezi bambi annyambe. Ekintu kino nange saakyagala, n'ekintu kino kimbuzizaako emirembe nti sisobola kubeera na munnange ate sisobola kubeera nga ŋŋenda n'enkola. Kuba eno gye ndi ebujuuko ndaba solution yokka ey'okubeera nga nkola yakugenda ebweru n'enkola obwakadaama nefuna akasente akawerako. Naye ekizibu ngenda ntya mu nnyumba y'Omuwarabu ate nga nfuka ku buliri. Kitegeeza era nabo bajja kuntikka bankomyewo, sinakindi okunkola ekizibu okuba ekikyamu. Kojja nkoze ntya? Yeyo ebbaluwa ya mwana muwala mugiwulidde nga bwe mbagambye oba bwe nabagambye mu ntandikwawo nti omuntu kasuusukka emyaka 10 n'obeera ng'okyafuka ku buliri, manya waliwo ekintu ekikyamu. Okufuka ku buliri kuno omuntu oluusi kiba mu kubeera nga oloota, n'obeera nga oloota n'olutira ddala ng'oli mu ttooyi n'ofuka, ogenda okuzuuka ng'ofuse ku buliri naye nga tobadde mu toilet. Abasajja abamu abatera okukyama ku bukubo oyinza okuloota nga ofuka mu mabbali g'akasiko, ogenda okuzuukuka nga ofuse ku buliri. So okufuka ku buliri ng'oli muntu mukulu ng'ono watugambye wa myaka 2, obwo bubeera bulwadde bwennyini obwetaagisa okunogera eddagala. Era ng'ate bambi kyemusaasiddemu tibambi ayagala okukola, naye tosobola kgenda mu nnyumba ya muntu ng'ofuka ku buliri n'ofuna omulimu. Okwo nga kwagasse n'okubeera nga bamusekerera n'omusajja gwe yali afumbiddwa okubeera nga ku kyalo kwonna yagenda amulaalaasa. So ekintu kino ne mentally kitawaanya omuntu kati ng'ekyo kyatandise okulaba nti buli muntu aba ayogera ng'amutunuulidde yalowooza akimanyiiko nti afuka ku buliri. So psychologically ekintu kino nakyo si kituufu, kirina engeri gye kikkosaamu obwongo bw'omuntu n'abeerawo eva ng'alowooza negative. Ekintu ekyo tekibeera kituufu. Kakati eddagala ly'okufuka ku buliri njagala owulirize bulungi nnyo byerino wano wammanga. Era oba obadde tokimanyi, okufuka ku buliri kiva ku busimu obugenda ku backbone. Obusimu obugenda ku backbone, obusimu obwo bwe buleetera omuntu okubeera nga ofuka ku buliri. Era nga bw'okola exercise ezikwatagana ne ku backbone ogenda kubeera nga tokyaddamu kubeera nga ofuka ku buliri. Ngenda zikubulira exercise engeri gy'ozikolamu naddagala kiri osobola okubeera nga oyongerezaako. Osobola okubeera ng'oyongerezaako enkejje, mukene ne mudarasiini. Enkozesa yeeno wano wammanga. Buli ku makya, buli ssaawa 7 ku 8 naye ng'ogenda kwebaka, olina okubeera nga ostretchinga backbone yo. Tuula wansi bulungi olanname. Bw'otuula wansi n'olannama, kati sika amagulu ng'omaze okulannama gasike gajje mu kifuba kyo ng'owali amabeere. Oddire emikono gyo ogiteeke ku magulu ago weesike bw'oti. Okitegeeza oba weefunyizzaamu. Nkiddamu, tuula wansi olanname bulungi. Bw'oba omaze okulannama, sika amagulu go ebisambi bino
bikoonaganye mu kifuba kyo oba ku mabeere, oddire emikono weezinge, bwe tuyita okwezinga, obeere nga backbone eyo ng'owulira nti backbone ogigize. Ekyo kye kisooka. Ekintu ekyo kikole emirundi 5, ku makya 5, 7 ku 8 5, ne ng'ogenda kwebaka emirundi 5. Bw'omala ekintu ekyo yimirira. Bw'oyimirira kutama wansi obeere nga akwata ku bigere byo. Njagala ekyo ekintu mukitegere bulungi nti oyimirira n'okutama wansi n'ogezaako okubeera ng'okutte ku bigere byo naye ng'amagulu gano gali straight, era oba okola exercise ya backbone. N'obeera nga era odda ku sayidi, ng'era bw'okwata eno ku sides era n'odda n'okwata ne ku sides eno, ndowooza muntegedde bulungi. Oyimiridde n'okutama. Bw'omala okukola ebintu ng'ebyo, ekintu ekyo olina kikola mirundi 3 nga bwe mbagambye. Osobola okunywa ku mukene, supu wa mukene, oba amazzi ga mukene, oba amazzi g'enkejje. Mwaga amazzi bw'oba osobodde n'okuteekamu omudalasiini, teekamuko akadalasiini, kubeera nga mulimu ka flavor akatono akawunya obulungi, n'onywa. Mu wiiki emu togenda kuddamu kubeera nga ofuka ku buliri. Exercise ezikole nga bwe mbagambye, obeere nga omugongo guno backbone eyo obeera ng'ogistretchinga bulungi nnyo, ne ku sayidi n'okutuula wansi era n'osika. Okikola ng'ekyo, oyinza n'okugattako okubuuka akaguwa. Mumanyi akaguwa? Ofuna akaguwa n'obeera nga okabuukabuuka. Mu wiiki emu togenda kuddamu kufuka ku buliri. Obuzibu bwe tufuna nti waliwo abantu abagenda ne babalimba nti balina eddagala, ababeera mu mabaasi ng'omwo, abatambula bano abalina bimukalakaasa, n'agamba nywa naye nga abalimba bulimbi. Kola ekintu ekyo, ojja kudda otubuulire, oba ojja kudda weebaze, naye nga kyekyo ekizibu. Katukusabire ekizibu kino kiveemu, ate osobole okugenda mu Bwakadaama okole ssente n'abanna abalala bakola. Ojja mate Kadaama TV balamusiza.